Bannamawulire bataano okuli n'owa WBS bo leero basibye mu kaduukulu e Kannungu oluvannyuma lw'okukwatibwa poliisi ku kigambibwa nti babadde balemesa okulonda eno. Kuno kubaddeko Aaron Tabaluka owa WBS, Ali Wasu owa Bukedde, Okodia Boch owa NTV ne Rajabu Mukombozi owa Monitor nga bano baggaliddwa omwami Emmy Magezi. Kigambibwa nti bano bonna bakwatiddwa ku biragiro bya Minisita Dr. Chris Baryomunsi era nga bakozesezza mmotoka ye okutwalibwa ku poliisi. Kamera zaabwe zoononeddwa bya nsusso era nga bannamawulire waliwo ebitundu bye bagaaniddwa okutuukamu nga bakira Magezi awulirwa ng'alagira abantu okukola kyonna okulaba nga bannamawulire batangirwa. This election would be postponed so that they first organize themselves, because you can't vote and leave others not voting. Ono bakira era awulirwa ng'alagira abalonzi okulondera mu lwatu newankubadde bangi ku bo baganye. Mu bitundu ebiwezeeko abavuganya ku kifo kya ssentebe wa disitulikiti Josephine Kasha abadde taliko kapapulu akalondebwako ate ng'awalala obululu tebutuuseeyo. Nga tugenzeeko e Namutumba abatuuze balemesezza omu ku beesimbyewo okukiikirira ekitundu kino mu Paalamenti Pacis Namuganza okubaako gy'alaga okutuusa ng'abawadde ejjamba. Bano bagamba nti beetaaga omuntu alina ensimbi okubalaga nti ajja kusobola okubakulembera obulungi mu kifo ky'okwezza ensimbi. Olw'embeera ebadde ekaaye, Namuganza akakiddwa okuyiwa omusimbi gw'abadde nagwo okukakasa abalonzi be nti alina obusobozi. Namuganza ye mukyala yekka ali mu lwokaano ku kifo kino ng'avuganya n'abasajja basatu. Ono asuubizza ensi n'eggulu singa anaaba alondeddwa ku kifo kino.